Yes, ngulamusizaako nate webale kwekumira ku mayunga gano aga UG Updates TV. Wabaddewo ensonga n'akabuuza lwaki mwami Yoweri Museveni taatendinga international meetings. Oyagala okumanya ensonga lwaki? Bangi nkiwa mwagala okumanya ensonga lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni tatendinga meeting, era naffe tubadde tukyebuuza. Kyenvudde nze tukubaganya ebirowoozo, golowooza kiki? Kubanga kino ababaka ba parliament bakyogeddeko nga babuuza lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni yeewala nnyo okwatendinga international meetings ate nga za mugaso eri eggwanga. Agambye nti wano wabaddewo meeting ku UN Assembly n'atuma deputy we Alupo eyamukiikiridde. Juzi wabaddewo mu China meeting ne mu African China, byonna Alupo yabadde abikiikirira ng'akiikira mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati twebuuza, abaka beebuuza lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni tasobola kubanga attendinga international meetings ez'omugaso ezigenda okuyamba eggwanga, ezina kye zongera ku ggwanga. Beebuuza ensonga lwaki. Ng'omukwano gwange obanga omanye ensonga lwaki, leeta ekirowoozo kyo nyangu mu comment section okomentinge, likinga, sharinga, subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku mayunga UG Updates TV. Bangi beebuuzizza ekibuuzo kino naye nga ansa tewali. Amutuuse n'okulowooza nti nno oba mwami Kaguta Museveni helese wise tali bulungi, mu byobulamu tali bulungi. Nituuka n'okulowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni akaddiyo olw'emyaka takyasobola kubanga emyaka gimuganya okutambulira mu nnyonyi oba okutambula internationally, okubanga attendinga international meetings zino ez'omugaso eri eggwanga, n'asindikayo deputy we saako n'ababaka abalala. Gulowooza kyandibanga kiri mu myaka nga ba MPs bwe bazze bamu okusinziira ku ndowooza zaabwe boogera, kubanga beebuunya era beebuuza. Bagamba meeting zino za mugaso zandibadde nakino ekizigatta ku ggwanga, naye mwami Yoweri Kaguta Museveni tetumanyi naddi bwe yakomawo kukiika mu international meetings ze bamuyita ez'omugaso, asindikayo babaka. Ebyo nga bikyali awo, ye Speaker Anita Among ababuuzizza ekibuuzo n'abagamba nti nze nga we sibaawo ne mbasindikira deputy wange nga temumbuuza. Era nayongera okubanga awolereza mwami Yoweri Kaguta Museveni mbu embeera ze tezirina buzibu era mulamu bulungi, herese ye eryoke talina buzibu, ate nga ye waddemu okuba okusindika deputy we okugenda okuba nga bamukiikirira. Naye kino jjukira nti nno kisusse. Golowooza lwaki? Ng'oza mwami Museveni ati agamba nti obuyinza buyinza omuwambibwako singa anaagezaako okubanga ava mu ggwanga lyo okugenda mu ggwanga eddala okukiika enkuŋŋaano zino ez'omugaso mu ggwanga. Lwaki ye ssente ziba zikyasalwako mu bajeti eza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okiika mu meetings ez'enjawulo ate nga takiikayo? Njagala ojje mu comment section otangaaze bannayuganda. Jangu otubuulire, olowooza Pulezidenti Museveni akaddiye nnyo okubanga takyasobola, alina ku extent okubanga takyasobola na kulinnya nnyonyi gena ku attendinga international meetings? Oba olowooza alina ekirwadde ekimulya? Oba olowooza alina ekirwadde ekimulya tekimuganya ku attendinga meetings zino? Jangu mu comment section, jangu likinge, jangu subscribinge, jangu commentinge muganda wange. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, abali Kenya, Nairobi, mwenna mbalamusizaako nnyo. Abali South Africa mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Jangu ow'ekirowoozo kyo, jangu otangaaze bannayuganda olowooza ki
kiki ekigaana mwami Yoweri Kaguta Museveni okwatendinga international meeting? Kikyatya? Ye waba tatya, kiki ekigenda mu maaso?